Infomedia yafetu kusensonga. Alo mukyala nga ndeetera nga muzeeyi asasula. Mukyala nga mbanga tenti obanja ne mugamba obadde ki. Yawula emmere kumpisa mu maaso. Enva n'emmere. Matoke mukyere kawunga nti nyama tekamune ku bujanjala. Ngaleeta emmere nva gayiwako. Akituusa ngaleeta n'obutunda bwa lwasa. Kakati nga nkwata emmere nga saalisa fooko nga nkoza wano mu mmere kati mba ndeeta omukono nga ndabe esowani y'enva etambula nagira neddukawo. Twinahabati akutusako Ayama Wonder Worship Concert. Erugogo Hockey Grounds nga 17 mwezi guno gwe 10 2025 tugenda kuba mu kusinza nga bwe tukoola omwoyo. Awerekeddwa kabasinza okuva ebweru w'eggwanga nga Bebe Nkululi n'abasinza abalala nkumulitu. Okuyingira emitwalo 2, emitwalo 5 ate nga ba VIP ba mitwalo 25 y'emmeeza ya miliyoni 2. Big Twist baako Kibati Tours and Travel destined for greatness. Katino nga 17 mwezi guno gwe 10 tosubwa okusinza mu Ayama Wonder Worship Concert ne Pastor Twinahabati. Twali mulungu nakubanga mama wembu bendi nabusiba manyina ye mfune ekizibu kyonna. Jali naye nga obimanyi yazze naye tasoboka yali mutwana obatinganyakananga stand yali kyaliwanga yegaonakuba abeera okwegwako eyo naye yatagala mubimanyi eby'endonga. Yagenda nakakuba kakyayi kenjayi akakuba nze saakanywa naye yagamba bendi nabusiba mmanyi naye kyonna ekintuukako mama muvunaana. kati mama we n'agamba ati yali ku ssimu fena twali tukomawo fena tuliko bibiya byokka ne kakyayiko gabulabe kakyayiko naye bakuba batabaga nti ddagala naye mbu tekakubirawo essaawa eyo okanywa neweta eddakiika ngaaga asatu otandika okugira mpola ogakwayanga kalinnya bwe kati katandika mpola katandika ojja kagezeeko sisobola kozi wagivaako simanyi twatandika tutandika wagivaako tokyagira yade nabiviirako ddala aleka okuvana kuteekako omuti kale tatandika omuti ono ama oba ndaba oba siriasi bwendiko era kolaba oti ensawo ze bwoti munna eno temuli birimu kyaja ofiisi yange ewofiisi enjubu neejja simaina okubeerako eba wofiisi enju newejja biba biwe ate engoye byangu ogamba oyo nofunayo eky'ettaano naye simaina okubeerako ate muli mwezi oba mulimu omuti mulimu era nga wogamba nti omusajja yazze olinamu akasente sebo olinamu akasente jobless billionaire ali wakazi okuvuga ennaku nga mmeka kana hakuliko programu nyingi wakati wengera musenyi nebitakola nina okukafunako kabbiri wali akamando wali oluusi bwomba mpisemu wina wali omukyala abizannyawo akammere kasatu kati nobalako obimanyi era vibe zonna so olinamu ekitwalawo nga n'enkumi nga 2 kidaneti
Tekiraba. Kwongerako ekitwalo. Oba osi. Labadde n'ekitwalo wano. Kabadde mpa omutwalo gwa. Abamusanyi mundeke munafunye bafunye eno. Jabbadira. Mungu mugagga alhamdulillah. Gwe byaddala tusumulule. No yayina mu kitwalo. Eri banzisa biti. Masavu sya. Omusajja ono. Mumpedde mu kamera agenda bafunye abafunyi. Abafunyi abafunyi. Onadde wapeza. Batandikira wagagga wafuna sente n'otwerabira. Babboyi baffe banyiga mangu. Banyiga. Obulawo wiiki. Noddayo bakale ng'oli smart. Omulala abayimbi we batyo. Ati yafunye ati abeereri machindi enajali yala. Ya kutikira kosokola akantu akobulabe kumbe wetega bibye just. Yafunye. Kale sebo ffe twamanya niga tebamanyi mbeera kyo. Tuliko SB4 Media tuguseso nga tukumenya kitundu kyaffe ekyokubiri tuyine Jimmy Mulo. Jimmy Mulo omusajja muyimbi ono. Naye ng'ate ayina emboozi nga 10. Tuziyitamuko nga tunyumiza obulamu bwayiseemu. Ababaddeko ku kitundu kyaffe ekyasoose twanyumizaamu awo. Yagenda nanywa akayaga nalaba Mozendi. Naye njaye nga ogiyiga esumbuwa. Sikozi sakunyumizako olunaku yasooka okunkuba. Nina akantu ke yankola. Yakola kingo ogiyiga. Nali olwo ntayinza ogiyiga mu kisenyi eyo nga ngibbirira kangende banyu nengisika. Kakati ntumye emmere. Nali mpeesa ntumye emmere. Alo omukyala nga ndeetera emmere nga muzeeyi yasasula. Mukyala ngamba nga ttenti obanja ne mugamba obadde ki? Yawula emmere kumpisa mu maaso. Enva n'emmere. Matooke mukyere kawunga nti nnyama tekamu ne ku bujanjaala. Ng'aleeta emmere nva gayiwako. Agituusa ng'aleeta n'obutunda bwa lwasa. Kakati nga nkwata emmere nga saalisa fooko nga nkoza wano mu mmere kati mba ndeeta omukono nga ndaba essowaani y'enva etambula neddukawo kati ngamusajja gwe nali mpeesa naye nga wagira wantu n'olira nga nfafagana n'essowaani y'enva nga ndaba evaawo omu yena ngamba obuzibu kimalyabe nemugamba wadde kinawe essowaani togiraba Ngaze nawe etambula. Tewakoze ekitegeeza. Saakoze emmere yannema naye emmere neriko ekikyami. Kumbe ekiti kyali kintu. Ekiti nga kya ttabbu. Kiti kya bulabe. Ekiti kya bulabe. Kireeta obusungu. Waliwo okubaga nti wakikubamu bw'ati awuire essanyu abeera ku nsindala era omusangawo nga yenna musanyu ngaaligize. Bitambudde nga wabibaze. Okitegeera. Kati nga wano wonkozeko neza nekigula nga singa nkinywa. Biba bimasavu. Oba toyina kyeweeraliikirira. Kamada alinamu ekiti. Nakiti sinywa gyali kati. Ate ogambye yakudda kugendayo okigule. Aŋambye singa nkyakinywa. Akati ndikuwalaliko. Ntambuza alaali. Ekiti kyampisa bubi nnyo. Kyankola obuntu bungi. Remfai yetutekamu akasente apo yo gidownloading olunaku olwaliro gwasinziddeyo mu America, mu Canada, mu UK nga waleetazo okubeera ng'osindika ssente wano e Uganda. So okuba ng'osindika ssente nga za school fees oba za business oba za muntu wo. Kozesa Remfai gidownloading olunaku olwaliro kozesa promo code ya SB4 ojja kubeera nga tebakusala. Mwebanga okozesa promo code ya SB4 tebakusalako ku ssente z'osindika. Bagise Remfai mabesa wudi temugidownloadinga abasimanyanga Dubai temudownloadinga girekere bali abasajja abali eyo mu UK, Canada, mu Australia eyo. Bannaffe aba Wamato Estate Management bakuyambako okusololeza ennyumba z'abapangisa. Oyinza okuba ng'oli eyo ng'olina abapangisa abo tebagala kusasula bakuyambako okubanga bakusololeza ennyumba. Ozibawana bakusololeza ne bakuwa ssente zo mu bulamba bo ne babanja bapangisa abo. Bagamba bo beesigwa babayisa ba Wamato Estate Management. Tuyine Jimmy Mulo. Oyina ennako ssebo. Ennako byagira. Byagira binako bya. So kodeke. Ziva kuki? Ndoza kubagana bitali mu nso. Ese bakubagana nga nnyo. Ebyekiyayeya ine olusi wala jabaleze. Nemulwana bitali. Wala jamanya okuleega ne mulwana. Kati waliwo abaana ebambi abanywa amafuta.
awo ngakuhamu awo bayitawo muzenkoko awo naye abakyali bange nga bana mbayitako awo bagwa eddalo naye bali bategeera bulungi amafuta gano bagajjawo simanyi nange kubanga zempera simanga banunasa amafuta g'inyonyi simanga amafuta abo baba n'akatambaala waliwo bagatunda naye nange simanyi naye soyala mmanya tosobola mmanya so avigasi banuusa naye ajjako wabulabe nze n'abakyali bange bana mbayitakawo mu kibuga bagwa eddalu nga tebakyammanyi naye nga baalinga fiiti naye kasita bayiga effuta ekitegeeza bagejja mwana bavuzi bamotoka z'empaka abanywa bigasi kubaga amafuta nze sosagala mulaale bavugisa mulaaleka bakwera si zonna tojja kusanga motoka ya jasiba yayinga enywa bigasi naye baba gabulabe omwana asikawo kati nebiggwanga byanca walogasiseko nagenda mumwala kati nebwati negamukubirawo etobalaba mu kibuga omwo aba n'akagundi n'akakebe nga olaba ettaala ng'otaddemu olugundi agamatala ge twakozesanga mu kyalo then akakanuunamu oba n'ateekako mu katambaala agera kati taddamu aba takyabalikumabanga California babeera mweno mpola mpola bamuwayo kakide bamutera mu katambaala ng'olina sikako no feedinga nolabayogasiseeko nabwo buli kimu okyegaana nanywa njayo yokka nanywa njayo awa nagitabika mix play ni sikanga kabanga kabanga ye mix so twakomye eggulo nga tugenda kudda ku mboozi ya butabika butabika yatunyumiriza mu wakatini butabika yatuukayo n'amalayo omwezi nga saayagala nange kutuukayo weesanga ogenzi nekola obuntu ne buntwalayo kati nnyo nga tutandika mboozi ye butabika wali ebutabika ng'oli mulamu oba nga wavaako nakugambye oba busobola okyanula banga otegeera nga gwe wekka ategeera nga gwe olaba obwongo bwo n'ojjukira n'olaba ensobi zo nobukya n'olaba ebintu nga tebiri nnomo n'ogamba nobandika ekikyamu ate bw'olwayo epekerezo oba nazo zongera ddalu kuba otuuka n'olaba ng'olina beera wali nga tolina kuvaawo kuba empeke muzimira buli kanaku naye kakati oba mu n'obuyambi balina eddagala eddala lyebakobwa abalinamu obuyambi abaana babakibosira abo we batyo so otuuka ebutabika mu kuyingira twakomyenga nga bankasuseeyo awo nemmanya kati bitandise mukadde nanga tunaddamu gwakoze eki gwabyereetedde mukadde n'ayitamu nagamba nja kujjanga nkola ekinkulabe Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akulira abasabo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772
45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Ninga kati nense envuddemu ng'olunsazi omuntu akawala atandindi ninga musabba bakusalako bakusalira kutabika bweno no ndaga mukadda nze nali manye envidio we nazisala zijja kukola ki kutereera zijja kutereera naye enviri zagano kutereera kubaawo nga sinagenda yawo nasooka nengenda nakunyumiza nagenda kuzijja live nga netonda twakomyenga buli omu omukwiro nga ntu akuloga buli omu akuloga mubi awo nno nenda banga tekimala nali wa mukadde olwo nga ndaba amafuta mu stove nga njagala ganywa mafuta nga mukadde nga ojja kuteekako kyayi onywe nkomewo ng'agenda oyitamu kati nenga kangende makindi abasajja bano haka tebabiwulidde netondera omu ku omu mpita mu kibuyaawo nga ngula omuyembe gwa 10 n'amazzi gayisi ga 5 ate n'amazzi ga gayisi oyondera omuntu nga nywa amazzi gayisi manya ava ku kiti ebyo amanyi gamukozesa kale gatandikibwako just kyobo oyondera omuntu nga kutera tubaka amazzi gayisi alava gakoma eza kakoola ali kasomesa nga gagakuta ate nga yeegaayo go gatambuza ensonga kama dabyala n'amazzi gayisi buli kaseera amazzi gayisi kaba bimiro nga gimukolokoota omusajja ate aba yeegaayagaaya tomulaba aba yeegaayagaaya kakwacho nga abakakedde bewaayi mu kisenyi abasumali bakeera mayirungi kati bagatandise dda ssaawa 4 abasumali balyamira wali anti atuula mu kafo bwe kati n'agutumya naleeta akatebe n'akateekawo naleeta extension n'agisika n'agiteeka wano naleeta pilo n'agiteeka wano naleeta faani n'agiteeka wano bale basumali kumala basoma n'aguletta kati wabalamu n'alaba agenda omusumbuwa n'akuyita oriya n'akuwa akakono kati nze oluusi babeeramu n'ogenda nyimbiramu n'akuwa ebbiri awo n'akuwa n'akakono tayagala musumbuwa bitandika akatebe anti kaba keegira naye avaawo ku makya ng'aluma mayirungi okuvanga bwebuti okuva webuti ng'alina ka wifi n'asalako basajja baliyo bati amanyo tegalwala naye nga buli kimu kitambula nga we yakibala sikyali mu mayirungi mayirungi akuwonyako ebintu bingi osobola otuula mu kifo kimu atavuddeemu nawe singa agenze mu bbaala ozoba n'akakadde ggwe ng'onywa bbiya nze nga nange nina akakadde ndya mayirungi nogenda mu bbaala n'ogusunda bibebi n'obifuna nolaba nga tekikumalidde nga ziweddewo n'okuba nteera akaataano noba mayirungi afuna mayirungi waba vip n'afuna kyebiri ne pike n'erizirye n'abawo mpaka ku makya nga aspendize obe 3 n'ekirala hayipo olowooza ku buli kimu ebizibu by'essanyu lyo kiva abayimbi bakaluma nnyo vibe zibeerawo ridimu naziyiya nkobodde nkakuleetere kuleetere ennimi njafuna kana akaovakedo onzijukiza jamikali kyalina abajami alina akantu keyakola aliawo kusudira amasikali yawo mu vibe ako jamino zali afunye akantu katono akaluma naye nga omanye embeera ze jami waliwo awo omuti gwa mucungwa anti jami yanoga ebikoola nalumirako piki lino ddagala nga kaweddewo ako jami azokutu ndudde omuwuliza nange ndudde nga gyali jami kali kyantwala mu kizungu bayi batutidde yangamba alina amaka mu kizungu tye nga tulipeera wa musikani awo naye nga tali fiti nnyo yali tali fiti anyambusa mu kizungu agamperekeraako manyi muzaala wa nnyo twambuka mu kizungu eyo
nga nyingiza ekikomera ky'abandi nga bwolaba kyali tekinnaggwa ngamba feel free wano wange take your time kali bwaya kukubo nga waliwo amajami kali chamada bweza music ninga omutima era gukuba ogugwo omukulu atutuuka monda ngasoka kwata waliwo endabirwamu ngasoka nnyonnyola endabirwamu eyo kyesobola okukola omanyi obukugu alina bungi nga muli mu maka g'abandi kumbe wali asikali ali mmanju ndowooza ali afumba alinayo ekyoto naye nga yali agendagendayo naye ndowooza ng'asooka kukonkona naye nga si wuwe kati kolo weyagamba wuwe wayangamba wange tukanya ngamba manyi mubonaabona nnyo nolwo mugenda juwa mosikale ngenda juwa Jose Mountain ndowooza gwajja sula wano naye temunsumbuwa nnyo jjukire mba bize mba mpandikira nnyimba njayiiza abantu nnyimba temunsumbuwa nnyo nga musajja ono nga ngoma asikali ngenda owulira ali awo nimuga jami nangamba feel at home omuvubuka yaja nembogolesa munda tutuukako nozaako nezaako migajwaga kunzisa kati ngolo yejja byali kuki sa namugamba opadde kinaawe akyukanga batabani bange fuluma jami toddamu kujja kwano kunsumbuwa listen Ismail namugamba Ismail bajjajja teba Ismail bakoze bajo musajja wannono nemugamba nze nkulidde no ku kkubo nanga kati gwe nkugobe sigenda kuteekayo banyina kuteekayo namuleka eyo tewadamu kuwuliza yamutuukako tebamuyisa amala nadda yali nga ajja ku studio awo naye nga yekola obuntu bwe nga ayitamu nadda bw'ati ffe nga twamata star waffe abakati bannanga ali kuki esewo yali akomyewo nange nalaba yali akomyewo anyway tuli kwa SB Media tugusesuka tudoko mbozi ye butabika otuse butabika twakomyenga oyingiddeyo mu kadansi budde twakomye walinga bakubye oluyimba olwanneko ne bafana bali amukiri emunda neko sabula musabbawo emagambo oyo kyali wange wangi kati emagambo oyo tuli tuti kitufu wadde balina omumuleeta mumwanguyire dokita mushuka muline kamba nyonyole kati babeerawo ajukira babeeramu abakulira kama kambulire mpulira bakuwoyawoya mubeeramu anti ali newali balaba waliwo kati alwawo otuuka mbunga baawo mbunga era abagenero wali nga ne bamugamba kati olina obudabudda nga olakira simonita kati nga gwagwoza kwalaali nanda wake omusajja oyo omulaba bafana yamuwa oluyimba nga ndaba yamuddisamu emirundi ena tofaayo bali baveeko muleeta omusawo nga byebyo bannange omusajja oba oliawo nga omusawo azze omusawo wamalinda omusajja mumazi ofukanya wetuna n'okwetuula mpaka bannange ni muyimbi mbawemu akapera nze nyimba ono jesi tusulwa naye wali ono bafana yayimba naye bonna mbamanyi wannaye nerodio nagendayo tobiwulidde so kakkane kakkana in out kale kakkana nesigala nga mpapala ne bankuba empiso ne bantwala katanda kange anti ziriwo odi olaba obutanda nga obubeera emulago kati we muti we musula bwe buti webutyo naye mukeera ne musiimu ne mwera temwekubiramu tosobola kuleeta olinga yavaako nnyo beekuba naye bali tebibakwatako mpozi nga kisusse obulalu bwa njawulo kati waliwo gayi yali muyonjo nga asimula n'abalira obuliri nga temumugambye nga muyonjo nagamba naye musajja ono akola kiwano nga golaba nga mulamu nga ndaba mulamu naye nga wamala osimula nga dda wali nga abapima kati waliwo omulala
manye bangi abekola obuntu waliwo owa rediyo eyali agirina naye ng'alumya ogiteekako temupapya kyataddeko kye mulina owulira naye nga wabeerawo n'abasaba request njagala ddembe njagala gundi mukulu ye wammanduso teakalumya teka kutujukira asula nayo sawa yona bagibba kuba walinga wagibaza ng'agitwala nga ye makanika ayagala gisumulula alabe kikyakagayi yaliyo bayingirinya ngayagala naye ng'ono tagita asula ne rediyo ye Pastor Twina Habati akutusako Ayama Wonder Worship Concert. Erugogo Hockey Grounds nga 17 mwezi guno gwe 10/2025 tugenda kuba mu kusinza nga bwe tukowola omwoyo awerekeddwa kabasinzi okuva ebweru w'eggwanga nga Bebe Nkululi n'abasinzi abalala nkomuleto okuyingira emitwalo 5 ate nga ba VIP ba mitwalo 25 y'emmeeza ya miliyoni 2 Big Twist baako Kibati Tours and Travel Destined for Greatness kati no nga 17 mwezi guno gwe 10 tosubwa okusinza mu Ayama Wonder Worship Concert ne Pastor Twina Habati. nga nze ninanye pastor oli gwe nagambye nenga pastor akuba enjiri akuba enjiri kati mwali mugayo omulala nga si musiraamu nenga buli kiri azuuka nagamba Allahu Akbar Allahu Akbar nenga si musiraamu nga gundi Allahu Akbar nadduka ekiro mugenda okukyanga bintu bye muyiseemu awo ate oli je mwagenda nga alina mukyala we ng'agenda mutwalira ku gundi yali akwana teyavanga katimba twali tunyumya awo biki nga mwana ninaye eryembojja yange kwanza eri side ki nti eri nja kutwala lumu nkola ekinjikulage ni bebyanzita mukwano gunzita era mubaawo olaba kimaze oli akamere yukira okkuta kati oba ogamba ki ekiddako mukwano negulinnya nakuba kangaga lave nzita kati yalaba ku baby kati byonna bintami yalaba ku baby ntwalamu nemuyita paka katimba kati era wabeerawo n'abalala era abanyumyanyumya kati ng'owo mukulu walinga eri jukira omukazi abamawuzi zolo kati ng'oyina okugira ennyo mu mufokasinga kaje obogera olaba ng'ajja yenna kyeki ino teboogera babeera mu kuwuunawuuna webayisaamu obukono tebeesabulanga ekitegeeza ate weesabulirewa bali babeerere just olina mumulabako n'oliisa maaso n'okwata ne wano wosobodde wamala ebutabika ki ekyasinga okukunyumirayo nga kati osituddwawo n'okimiisinga kyali bwange yaŋŋamba okutoloka eri omutolosi twaluka ntukola akabinya nga nyababoyi bange aba bana nalina omwana w'omugayi yayinanga sente anti wali waliwo kantini kati muzadde wasobola okuwaayo sente era wali basoma jimeluswa tolinayo 10 tukole tutya mpaka ebindazi 2 kati wali oyo gayi yayina yo kyebiri naye ng'akola entalo naye ng'agamba nja kugulira amandazi kati netukola omukwano kati n'oyo gayi yali atoloka nga ngamba mwana tetuli balalu bino bifala byebiralu laba kiri anti wali wabeerawo abeekuba lwaki ontunuulira abo ne beegira kati n'abataasa wabeerawo bafande majje ge gabeeramu aleeri nga babatunu tebataasa mwekola obuntu bwammwe oli ne yeefukirafukira ono ne buli omu obukuukuulu olwo bwemwetta mpozi nga kisusse naye wabeewo okulwana okuba nnuma kati gaayo yatoloka angamba mwana tulina oyitamu yukira twakiiranga kunaaba munaaba mwenna bwereere teri mwera naye waliwo abatanaaba sawa z'okunaaba nga badduka mu lusuku
ne usanga abasajja bimeka nga bina nga bali awo beyambudde nga bonna beyambudde byomu yeekuuta mwalo naaba kyugi mala ekyugi musoka mpeke kyugi awo byomu ne mwetaaya mu compound kati omukulu ngagamba nti kati obudde bwewo kutoloka time is money azobeera ngenda nze nagenda naye kale twatuuka eyo nga nze nyali nyaffene nanga mwana nze nkutadde naye nga omukulu oli bamumanyira atolokadde yiri kati nga n'abamagye batamulabako tebanyumirwa nga balina omulaba buli lunaku nga balina omulaba buli lunaku nga wakani yamutuuka nga namugamba owayo toyitemu ŋŋenda temuneeteekako nze ŋŋenda lumu yakeera nagamba mwana tuyitemu leero kiggwa nga mwana jjukira we bakukwatira mu musango bakuwa ekibonerezo naye bagaba ebibonerezo eri bagaba basobola okujjako egundi nebagaba leero togenda kulya kyamisana oba kola kino oba yera bakuwa olubimbi weeruti kati ye nga akirako bulalu lwe bwebwa omukulu nagamba kale Mungu wabageze wabaliso wanikyao n'abageze kyonna oba ndiddamu nenkola oba siriddamu weekuume nenze ngenzi oba ndikusangawa koze ize jabule nakwata n'akati omanye ebyomukisa munakateeka mubajjajja bamukulembere nemuvaako nebiggwa lunaku ne lutambula abakozi obuntu bwe bamukoze ziba ziwera 12 ajja yesimbuza nekigundi ki ate kiganyire ku makya bonabika eyo eriko ekikomere wanene yeyo nyimanyi nti nene kuba nowobeera kitayiddiza kitintale noyambuka eyo bolengera butabika munene nnyo osobola obuliramu osobola ogira n'obula weri waliyo olusuku eri waliyo egundi waliyo abalwadde bangi ab'enjawulo nzijukira twagendanga waliyo n'ebibbebi wayise egundi wayise nokunya noyambuka eyo saidiz eyo butabika nga kibangenzi nga kinene nnyo waliyo buli kimu wanene nnyo naye nga wali abatolokayo bangamba waliwo eyatoloka mbu just bana nti kangeze obulayo emyezi 2 bakutte kati owonye kati nga agenda n'asimula eno mu basawo kati yafuluma ku geeti nga n'abasikali bamumanyi balowooza bamutumyawo oyo atuuka walimbwe nazaako mu nekiyunifoomu n'agenda kozi mba mu uniform mwa mu uniform naye baba wali empewo wali empewo era aba ne jaketi abamugagga amala kulayiza kuwamu ogenda kumpaaki tigenda kukola bwenti ne bwenti jaketi kati bakutabata batya kuvaayo nalemererwa nga maama nga buli wajja mugamba bannange nkooye emponye sigenda nabiddamu kati maama yankyalira nga lwa Sande kati nga nkola entalo omwo kati nga abakulu bamanyi ndika akamere yandeteranga tifini nga nnyabo monde biki kati nga ntula mu center nabireeta jibe Luswata kati abakulu bonna abantu ngana jibe Luswata bakuyita bamanya akamere kaze bantwalira mu bbanga ati nentuka wali ne bampa tifini zaye nga nnya nentulanga wano nentunula bwete kundi gwe luli wanyiza weyo mumujeo ate yakola ne bwati tukikube mumuleke nendya kaka monde kati oba wakasalu emikono nga 5 pakompa nuga mapekani kati no bagamba muliye anti na bonate bagiria bagira bugizibe yonna bagisula ku ttaka ne baliramu enfuufu ekikono kisobola ovugiraawo kati nentukanga bamanyi ndi wakamere sigambwako yukira tulya kawunga neri kawunga ebijanjalo tebiba bisiike
baso mu mmere nabaso kuwa mu bujanjalo ngobwa busatu ese dibanga kukomera anti babagamba temuli mu komera just ningeera komera ninga wali wabera wababulirira anti wabazaamu amaanyi sikomera just mukavalinge buli omadde wakanga musanyufu biki ninga era liringa kukomera ndabika kyekikolebwayo like nti bakutwala ng'ojjeko n'episode bakukuba waliyo after zikolebwayo so okuyamba okuwona mpeke muba kumpeke ate nzibanga nti empeke bazikuwa nga olina okwebaka bwe basi bakuwa empeke kuba ziba nnyingi mwisobamira empeke nga mukaga oba musanvu amazzi gaba mu kipipa nene yepamidde ayoolamu waliwo gayi yali atusumbuwa ku switch omanyi switch zino ez'amasannyalaze ezitayako ettaala omuvubuka oli yali wasula nga wali switch kati gayi oli nga muba mwakebaka kati nga akantu ka switch kano kamunyumira kati ate nga lwakikola tumalako emirembe yugira ettaala kyokka ye nga lyeddaluuli nene omugamba kati twamukwata nugana muvire ku switch kale nyigayo ngena kale muvire ku switch kale olulala yakera n'agamba kati annumba gwenkuba ku switch tumugamba obaye tulekene kale tugenda kugulira ebindazi bimeka 2 webake n'akaluyamu nedaba ssebo pozinga bindazi 4 nawe 2 bina okuva ku switch ate kwolwo 4 ndikale 3 nkugambye 4 omulana yeyama kale 4 webake tuleke twebake kale 4 nanyiga ya mirundi nga 10 ogusi kale nga basabo tawabira abalaba abasawo wemuyingira okwebaka bo bagenda tekiba kyabula kuba omuntu wabatabukira ekiraawo anti basulanga wali era lete basula naffe nenga basula kumpi nenga bo basula bokka waliwo n'abatasulamu banga nti wobeera wali gwe werabanga omulamu bano balabanga abalalu buli omu aba amanyi yasinga otegeera wali era buli omu buba mukwegeya laba bali abalwadde nga ne bali bagala bali abalalu bifala bidawa buli omu aba mukupima kati ate we bakuleetera nga oli mupya baba kulabira ddala ng'omubisi b'osanzeeyo naye nawe bawa katuyingira akatimba nogera kale bannange bandeese mu balalu kale banne siteekeddwa bba wano bubaze nabeera gali nga nasi siteekeddwa beera wali wayo gayo gwe baleeta oluvannyuma atukaalo bali profesa nakwata ati ku ndevu ndowooza nga laba bonna balimu bali 4 naye nga ne bajjuwa nti neri waliyo ekigaali kyayo abafango ne beere sebe empisa bazigala anti bakwambula bweba tolina maanyi oyita bwereere bakwambula essaati n'empale kati ng'otambula weebisseeko wano anti essaati esobola ogirika ng'ate oli top nogamba kale kuba top bwendiko mbeera nti yange essaati eyulise nga waliwo kifala wali nebaleeta omulala jamu era mulimu era abalalu ddala nga bo basula naawo mu compound tebatawala nagenda eri nga bawunya ebyokuŋŋa babivaako naye nga kyebaliko kulya kokka naye ng'abeeraawo nga yeepamidde teryamufaako byasinga tebabakyalira abamu babalonda oba naku makubo kade temulimba babakolamu tukuze nga yeepamidde najja ne bamulongoosa babagamba musitule bagamba naawe situle mumutwale mmanju munaazi just bo kubasavinga kyakulya nakubawa ddagala nakubagamba bigambo byazaamu ssuubi buli lunaku mukyasobola temupawa biki ebyo okusiza ebbanga kunga gundi kyeyagamba moze radio wamulaba ebbanga de wamala ebutabika olowooza kiki ekikyasinza okusuula abantu eddalo depression oba embeera anti embeera yekyayo omuntu nakozesa ekintu kyatandikoze
kuba osobeera awo ne weekyawa ng'olina by'oyagala ne bigaana naye ng'ogezezzaako kati ovaamu n'okozesa drugs. Drugs zikyasinza obasula tezisobola zisula nnyo abayimbi. Obeera awo ne bikutabukako bagamba banne ntandikiddewa naye kati wonywa oteekako olaba nga bimuviira. Wasangayoko ku bantu b'omanyi? Tewaliyo n'omu. Just wali abayimbi ndowooza bano abayimbi b'oku byalo. Kati bano abayimbi abavaako tebabatwala eyo mu lejjalejja babatwala mu rehab ezirina keya. Kuba nze natuuka n'okuvaayo bangamba sinawona mbulamu myezi nga 8. Nenga mama nenga mbutufu mbulira waliwo enjawulo. Nimwe anteredde. Ne waliwo kibankolera mu njaayo eyo. Kubeera eyo saawonerayo fiiti. Ge mazima. Waliwo ekibanteera mu njaayo. Omanyi omuntu asobola okukolera ekintu beekwasa ekintu yadde n'omutwe nali gwali gususse ng'ebizibu ebiri ku mutwe gwange. Ndowooza nazaala mama w'omuwala wa poliisi omuwala ali lubuto njagala kukolayo ka video siina ssente njagala kukolayo ka audio njagala kufunayo kayumba mpangise kati byonna nga obigatta tolina kiduuka sitembu kyotuukira kubya okitegeera ng'olina mmenka n'owunya. So tuli kwa CBF Media tuguse ensonga tukyalina Jimmy Mulo tugweko ku kizinga wagala tutwaleyo ku mboozi y'ekizinga kizinga eyo kyali kizinga kiri wali kugenza okukolayo ki? Twagenda ku bizinga bingi nagendanga n'agenti oyo kuyimba kuyimba nze tumalayo ndowooza wiiki ennaku nga 16 ebizinga bingi simanyi zagiti ly'abaana simanya ebizinga bingi ebizinga bingi Uganda ebiri mu Uganda biyitirivu bale tebiggwayo bingi anti muvuga eryato n'owulira nga bikutamye era obulamu bweri bulala eryato teriberekako ejengo nerijo neribakuba nomusawo esaala esembayo bayo twagenda ne bakimisira abo emisira nanzisa bbiya kemi yanzisa bbiya n'omusaaki tukamutu n'abasunda bo babeerawo tomanyi kyokuleti kati nga ndi wali nga nze akwata akasawo k'omugagga nze bali beje nabaddukamu ne bagamba wayi tunaddamu nze ngenze n'omugagga ngolo mwatukayo ne mwegabanya mwatukayo buli yayawukana ku munne kati mugenda ne mugamba buli kizinga mugendawo kiro mutuuka ne mugenda mu buluumu ne bateekayo ekikaali ne mumala oyimba then ku makya ne mugenda ku kirala kati bwe mutuukawo buli omu ofuna vibe zo n'omyansa bibyo kati naye ku kizinga eri ssebo we batimba omuyimbi babeerawo ni balinze eryato buli avaayo kwali Jomani taliiko kati abagamba taliiko babonye ekizinga kyonna ono teyazze kati ne bajemesaawo abantu abalala obutajja kati bonna balina okubaako kuba wali be babasitula okuva mu lyato ono atuuse agent atuuse gude atuuse baba n'ekipande wali nga bakola atukagwe bapaakinga bamaakinga balinga banyumiza akawozi mbuyanga molo bagenda Sudaani baba Sudaani bayimba babera mushone pisito bumulo bamutimba ku posta nga talina myadde akabalabe ebyana akawozi byakanywa ku studio yali awo katuli ku studio mb'omukulu agatuuka ku stage uligale love mulo najja n'abakuba kati abasudaani babeera ne posta b'omusudaani nagamba mune it's not the one it's not the one wewe bring our money bring our money bo bagalo it's not the one hambo wana ali ate wali omukulu talinga wano jukira olusi okuba posta nga enviri tezinnakula nnyo n'ogenda nga teziri eno wansi it's not the one kiva abayimbi balekerawo nyugi ne Sudaani eyo kubanga ebiriyo so kalina ku kizinga bamala laba nti bonna
ne bana abatamanyikiddwa ndi yoyo bona ne bajja pozaawo nga kuliko muyimbi ow'amaanyi mwakolerayo ssente ekitegeeza sinze nze nali ngawo nga ninga kadeide nali ku bosi wange nenga ani boss agent nda ssente zaali baga kubizinga liyo ssente nayo omanyi posta zisingeri za babucha mali Abudu Mulas ne Pazo wali nga tannakuba nkuni abaza era ndoza eno omuntu wabulwa mu tune kubizinga aya posta ziri eri abayimbi basuna bani naye waliyo sya sente amalagira suna naye yabulira wa nakwezi yabula omulundi gwo simanyi kaliwa amayimbi tulina okunoonyaako Mulangira suna OS omusajja omulangira gwe ku kizinga eri omanyi gye bagira kati territory anti kubizinga mugenda mu mabanga naye kubizinga waliwo bizinga ekyo kiba kyakula waliwo biringa bina ebyakabi ebiriko toyi naye ebisinga tekuli mugenda mabanga bagayita mu mabanga jukira waliyo ebiyinja ebinene naye wabeera obukyafu wano n'abayimbi abakyakatenga nga kemisera bamwagala ne kemisera naye nga gyagenda eyo awo simanyi oba akabeera ke kamweyimirira kabeera nayo eyo teeka mukabeera awo omukulu ze kasandamala nganywa bbiya yikira kabatamira balowooza ku haji haji yaliko simanya waliwo mulugwala wa kabaka oba omumanyi wali awo muyimbi yabeeranga mu kibiina kya Luna nga ye gaadi w'omuyimbi teri mukwana ng'amubeerako nnyo naye nga wa BS ng'akola bibye abayiseemu nga mukwana nze yali kyali wange nze nali nkwata kasawo jjukira ng'akimanyi wagunywa atabuka kati nga nze ateekako swa munyaga nyanza mujja mu bayaayi tugende temukyagenda ku bizinga tuludde naye nati wabeereka waliyo ebintu ebiringa omunye naye nga binene babiyita batya enswaswa yali enzise nazukuka ekirofuka ng'eri awo kalooji eri bwe nadduka ate nabula bubuzi wafuluma looji ogenda bufuka ogisaako nagisanga awo kati ate buloogi bufaanagana kati ate obukubokubo bwetoloola anti nabula ng'ate abantu beebase jukira abantu bemala okunywa nga buli omu agenda mu kaloogi ke naye eri wa ssente yayogera enswaswa teyagoba yo teyava mu kifo naye nze natya kuba nali sigirabangako nempulira nga nfa nenkaaba teri antaasa kati kyo kyokudda ate munda nadduka buddusi kati ate neetoola noonye wenva ate nga wenva sikyajjukirawo nabonaabona ekiro kiramba ng'obukubakuba butonnya baga nezigonya zimanyi okuvayo nezitambula ku bizinga ekiro kizinga kyabulabe mubanga abagenda wabeerawo abakwata mukene baba n'obutaalatala kati bwe mulowooza kiri kizinga kumbe bakwata mukene nga mukyagenda nga mwatambulanga kiro oluusi kiro oluusi misana naye waliwo ekyewala nga amayengo gabakuba ne mugala leero tufudde ne musesema waliwo twagenda ne bamawulaana abo oyo sima yeroyini naga siridda ku bizinga siridda ku era mukudda balinya waliwo akagundi ka poliisi naye abasajja twazeeriridde kizinga buli omu akinyumya lwendi waliwo ebizinga byotagenda waliwo ekizinga nga tebakkirizayo bakyala waliwo ebizinga nga tebakkirizayo abakyala ate eri be basinga ettunzi bwe kimwagendako naye waliwo ebizinga nakiwulirako waliwo kati waliwo nekizinga nga alina emmoloka ali ogu kyo kiriko nno n'ettaka naye omukulu oli alabika kyakola ekyalo alina akamono kakali bwe kati naye kakadde naye abigula kufa yalutwala nti okuba drive ku kaleedi naye nga waayise mugagga atawanya ekyalo nga tannazuukuka temumukonkona mumulindeko CEO
Mbere chalimbi no muganda. Ne bale said ku kizinga oba abakazi osobola ofasiri. Ana bagamba ku bizingira yo wasingendo. Alalala. Ataba kati mbu n'abakazi bako babaza azina nti tabula. Tabula mumulaba yafunye ngege. Ha. Anti ekiraba mbana. Abambana nga bana balajukira walaji bamulokera nenga yazirina tulaawo. Muwe kibuli kyayagala. Kati nga mwina bafuna nkeera. Ezinga nagenda yokola kyanga yantwalanga yoko kizinga kyegundi bayitayo batya. Ziti bosi. Bosi nga nawe mirundi ngebi. Era kyo kiri kyakulakulana. Kyakulakulana wali omuntu kazi nnyini waliyo enguudo waliyo amasanyalaze. Naye baba biyitirivu. Ne kirabika abantu ababeera bakuba ddiiru. Abamu nlozani yekwekeeyo. Anyway, omuvubuka ali eyo akozesa ebikuba bubaka kibo omuweereza. Webeeremu nga weesiga omutwe gwo. Olina omanya ky'osobola. Wasobola kugoba muntu kubikubwa newookoma. Wanze nave butabika nagiddako okwo. Ng'ovuddeyo ate? Kati jjukira enjayi teviikako. Nabeerawo ne ŋŋamba ngenda beerawo ntya mu nsi nga sinywedde enjaga. Nindaba nebeerawo ntya. Ng'oli eri? Anti nze natuuka time nga sisobola kwogera nawe nga siiyeeko. Bankankana. Omanyi kye bayita ttake. Ttake nga zikubye. Ngamba nswalira onu nga ndaba nebwalabwa kati wenjiwako mba ne confidence. Kati ngamba banne ngera facinga nti ensi. Nga nali mulasita banzijjeyo muzeeyi anti yawaayo $10,000 ne banta. Maama. Kati nenkomawo nenga ne safulumanju abantu bangeya boy. Ava butabika. Nali nkozi nga bange yampulira ebbugumu ly'abavubuka likakanyizibwa nabiwuka nga bo balowooza nalwadde siri nengamba siddamu fulumanju nembeera munju muzeeyi kwe kuntwala mu kyalo nawonera mu kyalo eyo omukyalo wammwe naye nga siddamu nywanja nga balina kibakola kibanteera mu njaayi nga rubaani bamosikani naginywera wangi tosobola mmanya kujja live wa mosikani mu kisenyi katosobola mmanya tosobola mmanya ani yakoze ekintu bano mikwano gyo bategeera nti bakututte butabika kati we babuukira awo wali we nakugambira kuba saaka kunyumiriza we nava ekibuye natukira mosikani nga vibe ziri wali nga bamalisweni baani balwangshow master baani abayimbi nga bali awo baketu baani bangi kati nesoka nengenda wano bajoze obo bamanyi Jose Mountain ya nemuka Jose nemanyi nakyenna basobola tata mu nsonyi we bali awo bangi ba opa baani mulo ate mulo badde ekifuna pike gwe bitandike biki ngano bana bandi sibalungi nenzikira mu masikani nga bilala biri bitya bimuvinga anti gwe kyoma byatandise dda kale wana manya anti nawonze dda nga basajja bali malisweni anko mulo biri bitya yali kyaliwa naye bayabulirawa swene mulawane scorpion shabe bakuli yabeera abyane shaba akashaba yavayo wafe parabika omukolo omuna ngamba bamwe ebyo soko mufulire bubiri awo anti ffe tulinze lwe tulifa nze njagala nninde lunaku lwenkutuka nga gukoledde nga vibe zakutte oyo n'omwetondera nimbagamba banemu nalaba buli omutandiko nenziranga wano bane basebo mwenna nsaba buli omu ansonyiwe kye namukola mundeke sirina buzibu bane bakinywedde yawa bakumpera bu mix bubiri ne bakuba n'oluzaako tewanywa kwolwo nga omutwe gwajaminze nga nalina okuba ekkubo lyonna netondera abantu nogende wa pirate neŋŋamba banonno kambaveeko awo nenvaawo kwegende wa pirate wekukubira maama kwekunkima ye pirate yakitegeera nti ovuddeko yakitegeera kuba nali ntandisa olwanalwana awo nga kantu katono nnyo nnyiiga kati ekitegeeza pirate ye katondawo sawa zino ye katonda wange kuba yakubira mukadde yali tamanyi nti nywa enjaga kukita oba ewaka oba mulasi naye nga mama amanyi oliyambo
kumbe kyo kikuba tagala labisa nenga bavuga bachajinywa muganda wa nange nako zino bakendeeramu abantu banywa enjaye ababoda abo yevaawo yetagwayo ate gye balima okyoga omuddo guvaawo gwe ebutabika teribiti naye abaana baba bataawa ebiti anti eri gye banteekamu babaali banjaye banjaye abavaako naye ngaoli asobola okwitakula omuntu fuula n'omanya take kati zimutta ng'omanya kati ali bubi enjaye nga wagitaaye anze nga nkyamya enjaye nayinako enjaga mu nju nga sirina kabiriiti nga nkyasula eyo wansi eyo natambula mpaka Kibuye essaawa 8 nga noonya kati ka kibiriiti ezekiro nga tagezi enkuba nga enjaye sirina kabiriiti nga abannayi basikolagana nabo koolwo nabakonkona naye nga sibabuuzangako baneza kabiriiti siri mubbi abakogo batwala genda odaga azaawo nentambula mpaka Kibuye nokafuna nenkafuna awo nengamba science kyabeeraawo simanyi oba science kyabeeraawo guli muze buli muntu alina omuze naye omuze gw'enjaye enjaye nga kati okuva wagivaako obulamu butambula butya obulamu butambula bulungi siga nti bulungi nnyo sigamba nti bubi nnyo kwendi Kwabagamba nti obanga oli muyimbi olina okugiramu baga nti nabayimbi ba bandi bazza okukuba abantu botasuubira mbwera abantu botasuubira sanga nga taddeko ekiti abasajja bekola obuntu yo teriiko mboono wa bandi kati gwe okikola nga tokyagiriko nagambye akantu kenkozesa kendiko tewakaŋŋambye tewakaŋŋa eyo emboozi yo awo eri olwolumu wewasigalira ne olunaku lwenakakozesa kamayirungi wenamanyira nti nvuddeko nawo kajjako ate kajjako nani ze nali nkozesa buli kimu nalina bakyali bange empereerwe eno gye natandikira okutabuka gye nava ebintu nga binsobedde okujja okwetondera abantu nagendanga naye bakyali bange babayita ba Medimazina dansa ba John Black kati nga babeera ne house party kati nga wenfunamu nga wenfunye ekyebiri nzijaawo nengenda nengula bano nengenda netukaluma matabi ki kakati nga bali abaana nga bagisiba nogisiba kati nga tukuba nnyo ebisemba kati gye natabukira ngenda olaba bendi nabo bampima bangeya ninga abantu banyumya byabwe nengawa medi ate kikinkoze eki ntandika okweveera ng'oli nga waseka nemanya basekereranga mwemusirika nemanya kati banneewuunya nagamba banne kiki buzibu ki kiki naye muno bintu gyatandise dda bannange ddi gyatadde yakalima genda otukulu nze nga ndaba abantu bangeri natuula nti mu kifo kimu saddamu nga nfiriizi nze nti muno kyobulamu kikikazi ki bibiya kikimu kimu weekiri empita mede nimugamba kimanyi masa nyiigidde ne sirina kyemukoze mwana ate kukoze sirina tomulaba kati baali mukungeya ninga tebandiika sirina gwegwe baliko tebandiika nakeera yitamu awo bujjo bali abakyala abakubwa abakazi ebiwala mu kisenyu abakazi bakubwa waliwo nti omuggo ugimanyi ey'omuggo ndaba mu tiktok abazannya nga bataddeko bano eyo ate nzibu nnyo ozuukuka nkeera abakazi bakubwa naawe kali mu kisenyu waliwo mu ziddipo bakazi babaniga balugwala ninga yakubwa ebisemba negenda omukwana nti eyo basima abakazi abakubye eriwo omulaba twagala boyi wange akwana mga wayi bakalugwala ku musajja agenze nanoonya sente z'akakazi akaleetera kyabiri ninga olaba omulugwala kubya bakubwa dda
yenna ali ne bababa babakuba ata obadde nani kali naba n'ebizigiro amaaso ngalijjudde omusaayi munda naye amukusangeko my brother olowooza osobola Uganda erituukawo ng'abantu bavudde ku njaga evuddewo mu Uganda kirituukawoko pozi nga buli omu ali bulungi ate nga n'abali obulungi bagikozesa mukwano gwange yanyumbiza kwali olwale driver mugagga oba kati munange yafa mbu yalinga akubwa ningolaba bono biliyoni emu enjayemu nga pocket money akabawanda anti abagagga jukira omugagga afuna kijjuisa alya bulungi yeso amukosa kasoba ng'olya oli mu molokayo buli kimu kitambula nga wakibale kukosa etya ffe tunywa yanjala ya birowoozo yesuula eddalu kwekyawa kunyigira abantu abavuka baweyo bako obusembayo abakozesa ebikuba mubiveeko kubanze sina obubaka buwoomunyo obugenda kunyumya naye boyi kyotoyiga kipya tovumbula muze basongemu tovumbula muze braza nze ndikawonawo andi nze nokubaali baziseeko akubeera sitole endala kuha gundi ku busaafi ng'omwana tutte tubbe nali njiza omuze gw'okubba nga tuveeyo mu kiteeso mu kiguli njikunyumize sabula kati munnange nga omanya ebigurupu twamala nafuna egurupu kati nga ndaba byenkola tebifuna otuukawo ng'olaba tofuna kati nga bakyali babasinga batwalamu babibbi nga yajja n'agula bijjini ebyakabi bikina kati olaba wengenda eri mubayaaye sitandisa osulayo kati waliwo bagaayi oli yali akyambuwa amaduuka ng'ajja bano bagaayi abajja mu dduuka neefula abalamuzi obamanya abo n'akubaza n'atwala ebintu byo kati nga ntwala nga ŋŋamba ngenagenda muhaamu omwo ngenagenda mu dduuka naye nga nalidde ogwo kati nga ntya n'okutya omutima gunkuba sibikolangako gaayi yali ankozesa nga beiti nga simanyi nga kanyeewa kati nga ŋŋamba tugeragenda mu dduuka eryo dduuka nze ngenda mugamba olina engoye ezituuka mutabani wange nali muto nga alina kale kiviri kisunsu agenda gamba nti nzirina biki wegezemu oyambale olaba nga tondaba omanya nafunye dda funa amagezi g'okolaki govaawo muveera nti nga mwekyomyekyomye dda tugenda gotaddeko kiti ndidde okono nakabiiga ebyekiyaayi kumbe nerabanga omugezi gume ndifala nze gwe bakozesa nyabo gye baleko omanye ababbi mu kibuga omwo ababbi tebaba bayaayi tosobola mubuuka n'abasazi b'ensawo baba bajjento olina engoye zituuka mutabani wange nga omanye ofunye kasitoma ja kali nsikasimi kano kali katya ayambalemu kazi alina bya iphone bye wali akasawo nga nange mbiraba kati ono attention yagiwa ku nze kali katya kakati ngenda olaba akasawo sikalaba n'essimu kati omutima ne gumva twali mmanya omukulu kati yayiseemu kati nga nina yiiya amagezi kolaki vaawo kyokka nkyambadde engoye z'omukazi kati nno nengamba kakati leero banzise kandabe kweri ninjamu empale supidi awo nenyambala eyange nenfuluma ate okoze oti omukazi nagira nga oli tamulane ababbiri ati nafuluma hamu awo nensuka nentwala lire ababbi kati jukira eddoboozi likusangayo mu maaso ababbi kati nonawulira ababbi kati nange nadduka ngamba ababbiri tebakwata muganda wange nandi kasita nfuluma awo kisenyi nkwero awo ziba zikutte paka mu dipo ng'omukulu yagufunye dda ali wali mbirugwalabye habiri bitya yampa nusu kakaaga nenga iwa musangayo ninga afunyemu amazike biki kati nga mmotya nga musanga nangamba oli strong ojja kukola kati olona okuyingira kali beta kajja kukola ngambera ombya kiyaye muze yanoonya olonziru setandaba kakati tugenda muhamu yo bali banzisi kumaya ku usaafi
eno hamu musafiri mu paaka kati ebiseera ali kikumba ng'owesala nga nesala obupale buno obutumimu obwo bwa tipu suzi nga tukopa tipu obwazondo watu wabiranga ne tipu nga obupale bwakuba ketunoonya mu owino kati tugenda nangamba mu paaka wakati juke eno wabeerayo amaduuka nena amaduuka nangamba ola edduuka liri batunda oyiro kwanza essebo mukama wange akadomola ka oyiro ka mitwalo 4 ogenda genda olamuze ajja kugamba ena mugambe 2 akugamba 3 mubeere nga mukayana nzije ngena mukuba light sefe mulimu nga mma tugitwale tutemeteme nenga nze ndi mukali nanomye yampadde kakage jonga afunye ngendayo nyabo je bali ndi kali customer wameko oyirati alimu ebika kati ono wena ono wesa tukitundu kwanze njagala ono ngwe bili kitundu akastoka alikolesa tukitundu ankuwesa kankupira ono biki omusajja aja nakuba omukazi we baba omumiro misana bana nempulanga ntidde omukazi nagwa omuyina akwata musefu y'omukazi najjamu sente nakatuveeko kati mpapalaawo nasuula ezzike kati nze neŋŋamba kanonda ezzike lino ayinza okunkola ebyejjo kumbaawo ng'obulamu bwe bugendera yali swalategedde by mistake jjukira by mistake oba mupapa tugende nga zijeyo naziteeka mugu tugende ezzike ne ligwa nze neŋŋamba owaayi sirina kye nnina nendino kumbe waliwo kondakita akoze eki andabye nakoleza ababbi ng'omukulu yatandise dda naye nga nange nali mulungi mu kukola ki nentandika ne paaka eyo waliwo akasozi akambuka nentandika ababbi baabo fala yankuba engwala neŋŋamba ebyange biwedde anti bansiika bankuba omanyi bali bakubeko ntuka nga amaziga tegajja obeerawo ne banapu kyamaanyi azze balete mumukuba nga manyi azze kuntaasa kumbe naye azza kukuba bankuba engoye zona neziyulika omusaayi zonna nga nkulukuta obeerawa nga sikyayogera bano babbi beeri mu kisenyi wansi ki kati awo nendaba nga ngenda fa omanye ebirowoozo byataneŋamba ngenda fa nga sigandi ku bantu bange tigiwunye mukadde wange n'amanya nti banna ekyantaasa nga balese no n'ebipiira babintaddemunjokya awo waliwo poliisi ku busaafi omusikazi yajja nakuba ekyasi mu bbanga kyekyantaasa wali owedde nali mpedde era bantwala mu kalwaliro nantekakuba obupingu nanyaja ne banteeka mu kaduukulu nemmalayo wiiki nga teri ankyalira nga sina namba ya muntu gye manyi namba yange mu mutwe tebakubuuza gw'obadde naye babimbuuza naye era nga womanyira baba bamanyiira abanoonyeza omu kati omukazi ye teyajja ku poliisi gwe yajja nga nze siina kyennina sinze yamukuba naye mukazi bannaye nze oli yange muwerekereko nga womanyi okwebuuzaako mbaddewo awo nkeera simu nabe banzizaayo nga teri nanambula kale andookeera wiiki nga 2 osina ngamba genda kati bwe nagenda olongo owonye nga mponye nzirayo mu dipo komenda ngamba namanyi ojja kudda bannange oba nkufunyeyo n'ekikazi soka muwa kawunga omwe n'ebiti awo banayo oli strongo nnyo kale tugenda funa sente ninga ne musajja badde banzise teyatawona nakujja kukulambulako bali bamanyira okufa babakubanga enja neggulu andi balina akalingo bamukuba ennyo yefula afudde nga mudduka nazitukawo omulundi gwemunadduka amuya yampana wana this is my man nafuna ono namala teyakola ku ssente yampa kida naŋŋamba kati nkutwala wasava nkutwala wasava wafunye dagwe sente wafunye nemunga akale komanda nkomewo enkya 5 tugusome waddayo saddayo neŋŋamba kanfe nga ndi mwavu nesiddamu kubba awo wakoma okubba kati tokyali mubbi
no sali mubbi no wali oyingi nali nyingira mize wana ne chali wangu mlala twanga tuva Kosovo nagambe okubba bukufu lwawo nganjiga ayiga ngawera chali yagenda makaga abandi ngawe tuita buli kanaku ninga wetutuka mu kisenyi yatuka tumya kyancha nimugamba yiro tufufunye bukufu bwe tubabba kumbe ye aine nyumba y'omusajja nozo musajja oba yali tasulamu ndeyire kikomera twakitanga tuva Kosovo ng'omukulu abuuka n'agenda oba alinanga bu master key ng'ajjayo kimu jayo TV n'aleeta n'atunda walijjukira wali mu kisenyi abangula buli kimu babeerawo mwe mulaba ameketa waduula muli banaku mulinga n'amatako temwina ki kwata nakuwako bumere ate oyina ki awo oyina ki naye nja kuliisamu ku ssente kati nagamba nawe nga kukutwala nga tuvenga ewaka Kosovo okujja mu kisenyi nangamba ngenda kutwala mu kikomera kyange saagala okole kamiro tokola kaki kamiro ndiye taata ekyo ngamba kyenkola we tubuuka ogenda kujja waawo buli awo ndooza buumayo makiro nga birindooza bukumala ebizibu tokwata ku kisigamenti ngozo yamakaga kumva omukulu agendayo buddeire nabba kali kumbe kira kwolo nyinimu yalimu nga nfune kutya yange tubuuka nangamba naye amaaso nga kutadde kukoze taata neyanziza okumpa omukisa guno nga mpakira byuma byange nga mbibuusa ku kikomera nga mulindira bweru ye nga bulijjo tititi makage kyokwa busiru watuuka yeggaliramu kati nze nga mbuuka zirangawo kikomera ndingiza omukulu oba alina byampa mbiweereze tugende ngenda wulira onjabireta bulijjo gwanziba nediyo yange bale babakuŋŋaanya konze nomunywanyi giwunye naye nga leso amulekayo nga munywanyi bamufuluma nga jeke zikaabye eno neno vi nga nze nfunawo ennyimirira nga wali nga munywanyi bamugjayo ng'omusajja atandika olanya yatwala TV yatwala kino na kino neŋŋamba omukulu yandeese bulijjo wabba bulijjo ne wameketa muli musanga mmekolo sawa nga Kosovo twavangayo 5 jukira mukerenjale kumakya nga mukere balumba mwino tuka mu kisenyi abakikomano twabakosa bale bode bamisanaawo twasulanga Kosovo nga tukolera mu kisenyi kati mukerenjale balumba riya kala machana gana nabba zinga manyi boyi wange bino omuntu waffe obwa bulijjo genda kuwamu 15 funa kyakulya kumbe yasitukira mbinene bamukuba ningamba no bagenda mutta kyokka nganze njaga mujja ko kisumuluzo gye tusula batusuza busuza sempi gye susuzanga bavubukanga batano kati nga sempi nze gwe yesiganze yaleeta oli kyokka oli yalina ebisumuluzo ningamba baba sempi gyanzise kati nga omunywanyi amugamba abikasukenze mpitemu yejimunye banaye ng'oli awo mulaba olwogendayo okumutaasa bankube kati nno laba wantunulako eriiso kati oba yali ayagala bagamba nzibye n'oyo waliwo eyamugula namukuba oluyi ndowooza omukulu n'abivako naye akanve wano ne bamutwalayo Kosovo ka poliisi era sempi yagenda naye ne bamukwata awo suza ababbi biki naga abana nange simbadde simanyi oli yeyamulese nga nange nkyazeeyo saddayo pakati saddayo mpaka kati oli bamuta bamba ne bamutera poliisi obimanyi bama ne bamuta naye bamusiba akabanga awo ne bamuta anyway kwa SBF media tuguse ensonga embozi z'abavubuka like embeera z'abavubuka yala zirete ebizibu ati naye mulimu ababayala naye nga asobola okunoonya ekyokukola naye kati nze nkolera bafuna emitwalo 10 nsubula bisikulapu era abiina byonna eyo kumpita n'embigula tonsekerera enda mulo si byebiri ati kati wenva wano ngena mu kisenyi kati nfunayo waliwo omulodi wange wa store ampa ekyetaano nenga nenoonya ngendeyo Kampala road bikompyuta ebifu mulimu biboodi tubigula biwayawaya nembirera ku store nembiguzo nowenfunako ye nemuddiza sente nogwa ku peki eyo tugula bifu
Sigula bifu. Walaba namwe. Omusajja nga yeekobanye yalidde. Yatulanya gaze. Ene naye abavubuka abali eyo fune bannayo ekyokuyiga ale mukole. Mukole lya kutono nenga kamirembe. Toyigamize. Mize. Toyigamize. Atenga. Tovumbula. Atenga byo bwinaka mize jije njawulo njawulo. Ate kati abaana abuzibu kati obuliwo. Oli yegomba omuntu agala kubanga oli mu nnako bbiri. Tamanji oli jaya. Kati kireetwa obuzibu ekyo. Era olina okuba omugumiikiriza. Ene kwasi bifa media tugusesonga. Banaffe aba wamato estate management bamatutikamu akasente bakuyamba okusoleza ennyumba z'abapangisa gwa mpangisa nga kutawanya wazimbe ennyumba zo nenga abapangisa bano tebagala kwa sente zo bakwase contract eyo bajja banga kusoleza abapangisa bakwa sente zo mu bulambalamba babayisa ba wamato estate management atera ne banaffe waliwo ka app cafe bona wenango limu America eyo limu Canada limu UK Germany nga walitazo kubera ngo sindika sente wano mu Uganda kozesa app ya Remfi. App yo nungi nnyo kasokosa promo code ya SB4 so kusindika ka sente nga kusazuka percentage ka tini nnyo sindika ka sente togena nga to sindika zino simanga waliwo gundi ezo nobango bayala kusindika kakade atera kusala mitwala 2 naye wali eri ku kakade bazo kusala nusonga 2 obano butakusaida ko dala bobango sindika sente nyingi bajise Remfi kozesa promo code ya SB4 downloading olunaku lwaleero tubadde ne Jimmy Mulo kati agenda mu Kampala kunoonya ngena soka ita mwina onso kenkubagane aho bimuvinge batulabire deposit yo laga batulabire batulabiranga dala ndikese nga tuyiseeyo ne wali abakubwa bangi babbi bangi ali muganda ngo tukeeri bakusiikirawo naye magamira namukono nga mutamulo temumanyi onkwetu muri muganda wange sanganyizo uwona si wona nga mjode linnyayo wale mpoze emisana abantu baba na tabu n'ekira abaana bamenka ati ne baba kumanyi so kuzigirira yazifunye mulo nze sibiri manti nze ndi waliwo munjawulira abaye tebalina mikwano boy anyway mbere bulungi tunaddamu mweraba Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.